Uganda muli mu struggle oba muli mu kwemulisa. Naye gwe Bobi Wine abantu balabako amato bayita mbuzi. Ekyo ekimotoka kyoyita bulletproof. Musajja gwenjaga yakusuula eddalu. Olizonto oba otegera bulungi. Wafuuse pasita weegulidde emmotoka ofuuse nga ne bapasita abafere nti gazingulidde emmotoka n'akanyini oli mufere weegulidde ekimotoka okikwesa mu bantu nti bakikuwadde. Bobi Wine fe abantu abamugumyeko otuyita mbuzi. Osobola kuyingiza amadika nga Ministry of Defense tekimanyi ne poliisi. Lwaki osiriwaza abantu musajja gwe? Lwaki bina Uganda temufa munene muggwamu muli bisiru? Bu amadika bivudde ku change kati bina biri ku mmotoka. Mwe bina Uganda naye manyi mwagala kyene muli biwumba tutu muli bisirusiru. Omusajja atumanyidde nnyo no Bobi Wine talina magezi. Bu amadika. Ba Edi Muto bali mukomera mu amadika. Sente ze bakusondedde okugula emmotoka tebasondedde ba Edi Muto banubya nene bavaayo. Munyiza abantu omuntu abanga akwesonyiwa n'osiriwala. Tubanga akwesonyiwa n'osiriwala. Olimbya abantu change, toyina plan B, toyina makulu, waguze emmotoka, ofusa bino bipasita ebifere, kakati nawe weefudde kipasita. Nzira kutegera nti wajja kusolooza. Era bwe bina Uganda ebyasama, ffe twabasuka busosi kubuuka ti ebyobufuzi bya kifere. Mutusa biri awo biri ya temugenda kwambala ngule mbwamwe. Bobi Wine ayambadde dengula abana basiba ku nnyonyi, ayambadde engule agula ebimotoka ne yeefuna nti mubimugulidde, ayambadde engule akola zi birthday party mwe binako muli mu kwayuuya bikadama biri ku Facebook bajo mbwamwe. Kyokka n'ekintu amutisiza abantu bali makomera ebisinga bifudde nze binkwasa ennaku kuba nnabye ennyamba. Nagwe Bobi Wine oyina bulungi amagezi. Gwe Bobi Wine weyita ki? Era osanga kino ki government kyeni yali mwe kitali serious. Era wasanga ki government nga teri ayamba. Nolimba abantu amadika. Gwe government esobola kukiza n'oba ne amadika gwe. Amadika nayo ne biwunga ne bibye ne BTV BBS mu. Guze amadika manyoko. Amadika manje kitegeeza. Niba Uganda muli kuki lwaki mufa mukama Katonda wange lwaki tota Uganda yonna n'ogimalawo. Amadika banga aguze mundu AK47 obanga aguze SMG kiba kyakulwanyisa. Lwaki musiriwaza abantu mbwamwe? Imwe bina Uganda kiva mwesiba ku mmeri kivala bisagirinya nga bikola katemba tebina magezi bida mu katemba. Mbwe mmeri muli mu katembe gwanga muli ono nkikano wali abantu abali serious abagala change. Nemwe bidikula mwesibye ku change mwesibye ku bantu mubafuukidde ekizibu. Amadika manyi oguze mundu gwema baleza kusiba obutujjugwe mbwe gwokuvuga amadika ogiyita yajjajawo. Amadika nolimbe ebisirusiru emotoka wagyegulidde ogutali musango obye bana Uganda bafudde bayiyo omusaayi ku lulo ofunye sente abaana bali makomera bavunda abaana bafudde bamuleka tusobola bayamba naye osobola okufuna okusonda emmotoka. Bobi Wine tosobola kola fundraising ku Facebook oba bakadama bagulidde emmotoka nobaga basondere family z'abaana abafa basome oba musonde sente zikola business z'abantu abafa mbwamwe. Era gwe singa kyalina contract y'okuvuma gwe mbadde enkutta just nkuwonize kuba oli musiru. Era no video sijikoze nga njagala etambule kuba oli musiru ngenda giweereza gwe ka Bobi Wine sagala abantu bagirabe kuba oli musiru. Eno video njikoledde gwe ka Bobi Wine sagala nsegirabe mbalago buferebu. Amadika abana babona oli amadika mbwa gwe osobola kukwata gwe amadika gwe okimanyi ekitegeeza otusiriwalirako.